Grace, waliwo obutambule bwasooka okutambula nga bulaga nti gwe omisinga Jovan. Bwali butuufu bubwo oba maloboozi gaali magattiri? Abali awo gaali gange naye mu mbeera eyo emabega awo nali sirimu senses zange bulungi. Naye oluvannyuma abantu bange ate omwali ne Jovan yennyini ne bannyambako nentereeza like nemba nga yeah. But you look good. Thank you sweetie. Mwebaze nnyo Jova, mwebalize nnyo mama Makula Bujingo n'abalala abatonotono baanamenya oluvannyuma. Jova nakibaddemu nnyo bambi. Omukono gwe gubadde gwa ddyo, cigar left. Yeah, okulabika kwange webati and everything abaddemu nnyo, abadde musaale. I think waliwo naddala ebintu ebisembyeyo ebadde bifa ku Grace Khan. Kingendo bagamba nti Grace Khan tabadde nga yekka. Abaddengako gwe bayita mutakani waliwo mutaka erinnya baba lyogera batya Sega Mwenge nga kuliko mutaka Kayaga. Kati leero omukazi wattu oba omutunuulidde luli byonna ne byabadde ng'akola emabega wonna era kyenjogamba nti abantu bamusonyiwe kuba Grace ye muntu ng'amaze okudda mu sense ze yatubuuza gye yali right now leero gyali yatubuuze nate najjayo ntya gyali leero yes gyali leero temufaayo gyali leero mujja mmanyayo mpola mpola era nga mumufunye omukisa ne mulabako leero yes ne tumutwala mu mbeera nti ave mu society gy'abaddemu tumukyuseko ku environment tulabe nga tebamutute mu rehabilitation center fene tumutwala yes taga rehab bangi ne bavaayo nga baagala bamutwale mu rehab naye nze ebbanga lyendabye rehab sirabyeko muntu akyuse yes ava ate ayongedde kutabuka bubi nnyo kyesimanyi nze kyemmanyi nti kirabika kifaanaganako n'abantu abagamba nti kizibu omuntu okukola ekirwadde n'amala n'agamba mbu ekirwadde ekyo bwe yakikoze mbu aleese eddagala erikiwonya abaana alyawa nga yakikoze kufuna ssente oba okitegeera so bwe kityo kigatta ku Grace Khan nti byonna mukazi wattu ebyamubaddeko emabega leero I think mumulaba wanjawulo mulaba enjawulo ye mulaba okuba nti naaliki ali representable kati omulaba ageze munene omulaba nga yes takyamaguka nga luli nga beera mu kamera nabeera bwati alinga anoonya obucupa alinga okitegeera no I'm telling you mbabulira mazima agali ku Grace Khan leero muntu omulaba nga abeera mu kamera abeeramu nga ye mumuyambako okubeera nga atereera kyenja okugamba okusinga ajja kuba Katonda byonna yabikoze kuba ffe amazima tukirinaako mukono kyenjo bagamba omukono gwe tukirinako kubeera nti twakwata Grace ne tumufunira nti wali ne tumufunira nti no ojja kutambula bwoti ojjako ne tumutaako amateeka gaffe nga bwe tumuwa n'ekyo kimuleetera okubeera nga takyanywa takyakozesa biri bikubwa n'okumujja mu environment ey'abantu oba kye bayita peer grouping abantu ababi yes abamuwaga ababadde bamunywesa ebyenge ebiyagayaga biki ebyo leero newabakale ng'ataddemu ayinza okuba ekyennya ateekamu aba ataddemu ecupa emu ate na tetugikkiriza omufaako nnyo Grace Khan emabega mu ntandikwa Grace Khan he has been a good friend to me very a good friend lwakuba nti waliwo embeera emu oba endala eyali eri mu kwagala okujja ekole kye bayita diversion ku ngeri bwe nali ne Grace Khan abo kitegeera kati mu mbeera eyo nga nina okuzza ekigere emabega obulamu busobola okubeera nga tuddamu butereza n'ate Grace Khan yakola ki ndoza yayitako buyisi ne banneebe nga bwe baali bamupikawo ebito ne bayitamu ne bagenda kati mu mbeera eyo Grace Khan yakomyewo era nga kyetusaba okuterera yeah we are good friends very good friends we are good friends era Grace Khan kyensaba ku bantu mbasaba ko yali akoze ekivulu kye ne tukijjayo mu mbeera nga twagala asookadde mu normal senses ze mu mbeera eyo nga kyensaba era kintu kyekimu muyambe Grace Khan mudde
ekivulu kye tunaba tukitaddewo adde era mudde yes kino okudda olw'ensonga nti bambi olwa baali basasuddeko ssente sikyo olwa baali basasuddeko ssente era nga mukyo I think tukowoola buli yenna asobola okuyamba Grace Khan we tumutuusizza leero beeyongere omukwatako bamwe support. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu buli butya? Alhamdulillah. Yeah. Obadde otubuzeeko. Lwaki wekweka nnyo? Bwe ntyo. Oba ina byokwasaganya? Bwe kiri. Mukuleka ekisiibo kyakuyisa kitya? Bulungi. Ekisiibo naawe tekisobola kumpisa bubi. Oba olina kusiiba. Musicale abantu bibuuza buli kyenda bakibuuza musicale okomawo oba? Mwe mutanoonya. Nina ennyimba empya. Oluyimba olupya baluyita Omuwandiisi. Luli ku YouTube. Omuntu yenna asobola okugenda ku YouTube nateekamu Hajjat Madina oba nateekamu Omuwandiisi by Hajjat Madina abanga aluyina era nga alufunye. Naam. Ki ekiremesezza obba nti ennyimba ezo teziri kujja mu bantu nga bibuuza bwe yatambula? Ndowooza kisoboka kuba oluusi promotion oba oluusi okuba nti kwegamba tocha oyina ebirala byokwasaganya. Yes. Oyinza kuba kati saawa zino nyina ebirala byenkola sibeesinze nnyo ku kyo kitegedde. Naam. Ennaku zino njagala nnyo Allah tabaraka wa taala. Njagala nnyo Mungu wange. Okitegedde? Nkyagala nnyo. Era nsaba nnyo Allah bwe kiriba kisobose. Kubanga kyengenda okwogera bwetyo gw'omanyi ensi yonna okuba nti emanyi nti Hajjat Madina naye nga sigendangako Mekka. Naye nga bampitaani Hajjat Madina naye nga sigendangako Mekka. Okitegedde? Ekyo kyo nkyogera openly. Okitegeera? Sigendangayo naye nga ensi empita Hajjat Madina. Nange kinnuma naye Allah ajja kiteekateeka nga ye. Bantu bandisabe Hajjat omwana yakiti omuzzaako senior 6 nga wala. Allah mwana gwe tongamba kigambo ekyo. Mutabani wange ali mu senior 6. Nedda. Obadde ekimukwano nedda. Kiroto kyantiisa. Kiroto si kyantiisa butiisa wabula kirwaza. Gye yakujja yonna n'akufuula kye yakufuula. Gwe kyoyagala okugamba oyina musasulamu kuba nti ate ogenda nga omwogerako abo ogamba ate mubanja ky'olina okusasula oba olina kuba nti abaana be nze nga nze sinnakola kimala kuba nti nsobola okukera ku makya ne ŋŋamba omwana we ne nnyambayo omwana. Wallahi nsaba Allah mpe nnyambeyo at least omwana. Okitegedde? Kye kintu kye nsobola okukola kubanga yanyamba. Omuntu yenna nga akuyambye naawe olina muyamba. Si bwe kiri? Kati ebirala byonna bw'abanga akuyambye n'otasobola muyamba kubanga osobola okuyambira mu baana. Si bwe kiri? Kaakati ndowooza. Naye nga yejjenga omuwuliza Pastor Jengo mutabani. Ate nga lwaki muwuliza? Baana bange kiki kye mwagala okukola? Omuwandiisi buno omutima lupapula lupya. Omuwandiisi guno omutima lupapula lupya. Wandiikako akayimba akalala. Nfunye ekisulo omutali bulumi mwenna wummuliranga. Ngamba omukwana limwe essanyu lyange eritalikoma. Ali soft bambye amanyi omukwana mmere ya mubiri gwe. Ndaba wote waliwo spimika waliwo network waliwo lutalo kuba kati oluyimba lwemwogerako spimika is a big song. Okay. Ate luli okwogera amazima olikyali wange lukyali terunafuuka luyimba kakyali kayimba akanyuma saakakutteyo byanjawulo bwe tukubira kati kuyanga mulo badde mwerabidde nti olwo luyimba lwayanga mulo ate mwalwambazza shiba bw'okubira kati kuyanga mulo ali bizi
ngera Shiba we yayimba akayimba ndi busy meaning that oluyimba lulina gwe lwapushinze oba gwe lwatunze lwamukoledde gwe balidde kati tetugenda kwogera ku lundi kuba temulinawo idea yalo ekyokubiri both of them are my friends. One is my big, not even a friend. I became a family. I'm a brother. Ate sogera ku sister wange. Mwe. Simanya nganga. Bato. Byonna babigoba ebyo byakusala. Eyo si bato. Oba kitegedde kuba ne yaliwo last time mwagiyita bato naye kati omu mulaba yadda kirugu. Kyentegeeza twamukuba ndongo paka kuwulira kati saawa eno talinayo wadde kakuba ku DVD naye nga mwalimu musudiya kati mulekerawo okusudiya n'okusuula abantu mukyo saagala nnyo musudiye mukwano gwange kumuleetera bizibu eri sisita wange byanjawulo ebyo temuleetera mukwano gwange bizibu eri sisita wange oli sisita wange nebo kuba akayimba nga kamwogerako akalya akamira kuba ye munene asinga n'oluyimba kyova olaba nange nkolagana naye oba okisegere sikolagana naye mbu si wakabi ebbanga lye lyonna yonna nze ndi musanyufu okuba nga ndi Charlie Woyot omwana Demu okuba nga ndi sister Woyot Demu mwana omanyi lwaki oyo Demu mwana wakabi nnyo yeetaaga omuntu omulinaanako she's real alina Katonda ku mutima ayogera naye talina buloka gwayogera naye mukayogera nono ayogere ne Katonda yayogera ne Katonda mwebaza nnyo. Thank you Oma for being a good friend to me and to everyone who is around you. Ate ya n'ekirala somanyi saagala ntalo kati n'otalo mulimu lw'ofiiriza wano kati lw'ofiiriza Spice waba agenda e Bulaaya wano ng'akomawo andeetera ku bupale ku bununu n'omanya akakanunu tebapima kiro bamugattagatta okakana ng'akuleetedde kakiro k'obunu naye kati olutalo lw'ofiiriza sijja kufuna bunu kubanga oli sister Weri. Sijja kufuna olutalo lutabwanyaawo abafunamu yeffe tetujja kufunamu nja kusigala ng'era nfuna wa mwannyinaze Shiba kyokka ate nga neiba wange Spice t-shirt abadde azireeta okwo nga mpanika ku Snapchat nga nzikubye era namugambye ku luno nti maama butalo bwageze London ne akagalubindi tewakaguze bannaye temukuma olutalo lufiiriza abantu abamu ngaffe nga nze nfiirwa buli kimu ekyange saagala ntalo kyobola benze wange wakakuseka kucakala kudigida kudduka mu kisenge kwetala waagala entalo teri gye bagitunda era nte ekirala mbajja musaagala ntalo naye ate sitya lutalo wange waka sitya biifu ndya kiro nnya funa bulungi wali kuzina awards n'ozirika. What was the problem? Twalaba omuntu azirisa ate kati ali mu nnyonyi nga tebigatta byali bigatta just okuwala temwabi wabudde kugatta. Of course ekyanzirisa lifati nakoowa nnyo namala ennaku 27 so ate nga nina okuyimbira ku galasi so na blacking out of course yali fatigue. Lwaki wayita weewummuzaako? Nalina goals zengoba zogoba naye ate gwe yingini omubiri gwo gwe gulina ozigoba onaazigoba otya ng'oli mulwadde? Ndi musajja ddako ku latest release yo Maria tuziraba zitambula naye challenge ezisinga tulina omukyalo omu azituddemu. Mukyala kyoba Ava Peace mukwano gwange mukwano gwo natuka okubeera nga buli kamu yalina okubeererawo pozi ango zemukwatiramu nga zonna ziraga mulina enkolagana esukkawo. Laba obeera ne mukwano gwo kati yalina ekiti kyalimu so kati ekiti kyalimu kyanjawulo ali mu kiti ky'omukwano asukka kyobalaba nga tuli close. Okulaba ennaku zino okukwatagana nnyo n'abaana ab'omu management ya TNS. Tusuubira nti nawe olina essuubi erigenda mu TNS cause obeera nnyo ne bajoyilanda ba Ava Peace nga tumanyi bali mu TNS. Bakyali just twaconnectinga mangu nabo. Tolina ssuubi rigenda mu eyo management? Nze manager wange so kati ekyo abayimbi abamu bagamba okubeera manager wo kibeera hectic oba lisobola kukwasaganya bintu byonna oba weetaagako manager? era singa neetaaga manager nja kuvayo njogere bagambe banange neetaaga manager. Simanyi lwaki abantu bakuliriza nnyo ekintu ky'okugwa mbubiza okusula omuntu bwagwa it's okay eba time yeah of course
era time y'omuntu n'etuuse kuba nze mu kujja sina gwe nagamba bambi like yali time ya so Katonda yamanyi wendi mala ne bivu. Does this mean toyina interest ya management at the moment? I don't know because I'm still in the music, so simanya, I don't know my future, what my future will be. Naye tojegomba kubeera mu management oba ey'amaanyi? Management kitegeeza omuntu agenda okuhandolinga booking zo akole ebintu ku talent yo ng'omuyimbi. What exactly? Because ndaba byonna bisoboka omuntu asobola biko byonna bisoboka. Booking zo zekwatira, sente zo zekwatira, nabeera mulungi omu abantu bawe ku mirimu. Of course bajja kujja era omuntu aba ayagala omulimu akukulira najja.